Atenduddewo olwaliro nnyina mawulire mawoomu. Njagala kusooka kubaaniriza n'embebaza okubanga mutwegasseeko abali ku Lugonviizi Show. Njagala kusooka okwetondera baganda baffe abaali baafikira ku nteekateeka ya Mpambire Kalitunsi. Bangi balina omulango ogutagambika, baali balaajana bagamba nti mwami Lugonvu lwaki otulese emabega. N'olwekyo olunaku olwaliro amawulire ge nnyina malungi. Waliwo baganda baffe abaafikira ku nteekateeka eyo. Landlord yennyini yatuguza asobodde okubanga atwongerako ettundutundu eddala. N'olwekyo nja kutegeeza nti bw'obeera ng'oli omu ku abo abaafikira abayina enteekateeka ey'okwetaaga okugamba nti nange nandyagadde okufunako ku zaabu w'omwaka guno, nja kutegeeza nti twafunyewo ekitundu ekirala ebbeeyi yasigaddeyemu fuuti 5 ku 10 obukadde 15 ate ng'ofunirako ekyapa kyako. N'olwekyo nga bw'olengera we twafunye bwe woolaba oba we mwalaba mu kaseera kali mu vidiyo gye twafulumya wiiki nga 2 emabega mu estate enkadde eyaggwawo ewali ebitooke wennyini. Era njagala ba clients ng'ojja ng'okimanyi nti onaalabirira ekitooke kyange. Njagala ogenda okujja ng'okimanyi nti ekitooke ky'osanzeemu ogenda kiwakeya kubanga kibadde ne keya kikyali kito. Nsukusa gye bayita nsukusa ng'ogenda kirabirira mu mbeera eyeeyagaza nga bw'olaba mu screen. Ku screen yo bwe wati bwe wali 5 ku 10 wabukadde 15 n'ekyapo kifunirako. N'olwekyo gamba tuli mu Mpigi Town kilomita 3 okuva mu Mpigi Town wakati, okuva mu kibuga ky'Empigi wakati kilomita 3 ate ng'okuva e Kampala mu town okutuukawo ovugirawo eddakiika wakati wa 3 n'eddakiika 40 okusinziira ku jjambu bw'oba omusanze. Abantu bangi babuuza nti Mpigi munene. Era bangi baŋŋamba nnyo nti njagalanga Mukono Mpigi wala, naye gamba nti omuntu w'e Mukono alwawo okutuuka okusinga ow'Empigi. Simanyi oba abantu badde bakimanyi. Mukono waliwo ka distance kampiko, naye olwajjaamu aliwo. Nze nvuga ne ŋŋenda Empigi ne nkomawo mu tawuni nga gwagenze Mukono tonnatuuka Mukono. Ge mazima. Waliwo wakati w'eddakiika 30 n'eddakiika 40 obeera otuuse Empigi mu tawuni, obeera otuuse ku site kwennyini. N'olwekyo gamba nti estate eno weeri fuuti 5 ku 10. Essimu yange yeeyo eya 0753 98 5639 0753 98 5639 kw'ojja okuba ng'osobola okunfunira. Naye nga walungi ne bw'oba nga tunayagala kubanga oba oliawo ozimba oba ng'owako kisaawo osobola okugira ng'okyalimirawo emmere yo kubanga ettaka ggimu era nga bw'olaba ebitooke byennyini nti wagimu weeyagaza. Ne bw'oba nga tobiriisizza kiri awo byo byennyini ewantu wakyali walungi. Tuyinawoko eziriwo olw'ensonga nti ekyampaliriza okufuna wano lwa nsonga nti waliwo abantu bange abali bamaze okuweereza ssente ate ne bafikka kweri enkadde yekusonga lwaki nalwanye butaweera okulaba nga abaatuguza waakiri batwongerako pekisoni. Kati pekisoni baagitwongedde ate nga nti lwaki nange sibawa zaabu. Desemba tugenda okumufuluma nga tumufuna Novemba nga tumufuluma na buwanguzi. Ettaka lyaffe lyeryo osobola okuba ng'ozimbawo rentals, osobola okuba ng'osaawo amakaago. Neighborhood nungi, abantu bazimbye zeekalina, bazimbye amayumba ageegasa agategerekeka, amasannyalaze ku ground weegali, amazzi ku ground weegali, neighborhood weeri, tawuni eri okumpi weeri. Wogamba nti ne bwe mba nga nyina kye neetaaga mu ddakiika 1-2-3 ntuma omwana n'agenda akindeetera. Sibye bino kuga nti ate kaakati okufuna ebikozesebwa olina kumala kugenda bitundu byeri nedda. Wano neighborhood nungi, waliwo towns, tulina tawuni y'Empambire, tulina tawuni eri okumpi awo, ziriwo tawuni 2 eziri less than a kilometer okuva ku kolansi okutuuka ettaka lino weeriri waliwo makati ga kilomita. N'olwekyo gamba nti buli yandyagadde oba oliawo okuzimba rentals oba okuzimba amakaaga ageeyagaza, okuzimba amakaaga ag'okuwummulirawo, wandibadde wettanire wantu wano 5 ku 10 wabukadde 15 ate nga ttaka lya kyapa private Mailoland. Ttaka erya private Mailoland nti bw'ogula oba ofunye obwannannyini obw'enkomeredde obw'olubeerera mirembe na nnaku. N'olwekyo nja kubaagaliza buwanguzi Desemba tumumaleko ate n'essanyu eritagambika. Baganda bange abaali bafisse mu kulutenywa olwamukubidde sonaga nti nfudde nze mwami Lugonvu tomanyi kyonkoze. Yali amanyi aviiriddemu awo. N'olwekyo nyongera okubanga ate mbaagaliza buwanguzi. Sina ndowooza kye nsobola kwongerako okujjako ennamba y'essimu ngibawadde eya 0753
98 56 39 075 3 98 56 3 kambagalize obuwanguzi obwerere. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, estate gyembalaze ya bukadde 15 futi 5 ku 10 ate nga kyapa si kibanja kyapa. N'olwekyo gamba nti kijja kubanga kikolera bulungi nnyo nyini ddala. Kambagalize birungi ate nga bwe mbagaliza ne Ssedduge 222 anti atandika lwa Mandejja tutandika Ssedduge mu butongole. Kakati nawe Ssedduge abeerenga alwanire ttaka ng'omuga nti lwana oyiga obwa Land Road bwe bubeeranga naye wafuuse dda Land Road. Mbagaliza birungi byerere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu.